Akulira kooti ente Masaka Albert Asiimwe mu kiro ekikeesezza olwaleero alangiridde munnakibiina ki NRM Justin Namere Nsubuga ku buwanguzi bw'ekifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka oluvannyuma lw'ono okukuliramu okubala obululu bw'ekifo kino okwakulungudde ennaku 3. Hereby declare Namere Justin, who has obtained the largest number of votes, as the duly elected woman member of parliament for Masaka City. Wow. I hereby use this opportunity to hand over the certificate. Mu kulonda okwaliwo nga 15 mwezi oguwedde akulira ebyokulonda e Masaka yali alangiridde munnakibiina kya Nuupu Rosemary Nalubowa ku buwanguzi bw'ekifo kino n'obululu emitwalo 2,583 nga ye Namere yali mu kifo kyakubiri n'obululu emitwalo 2,343 ng'era wakati waabwe waliwo enjawulo ya bululu 5,100. Kyokka Namere yalaga obutali bumativu n'ebyalangirirwa bino era bw'atyo n'addukira mu kkooti n'asaba obululu bw'ekifo kino okuddibwamu okubalibwa wakati mu kulumiriza nga bwe yali asaliddwa ensawo mu lwokaano lwe baalimu abantu abana okwali Juliet Kakando wa DF ne Sawuya Nannyonga eyavuganya ku bwannamunigina nga mu mpaaba ye Namere yalaga nga bwe waaliwo sanduuko z'obululu 11 ezitaabalibwa. Bw'etyo kkooti yakkaanya n'okusaba kwa Namere era n'eragira okuddamu okubala obululu bokisi emu ku emu okuva mu bifo 314 ebironderwamu mu kibuga Masaka. Remain patient and you really didn't. Wakati ng'okubala obululu buno kugenda mu maaso kyasangibwa ng'emu ku sanduuko y'obululu yamenyebwa kyokka omulamuzi n'alagira bagende mu maaso n'enteekateeka ekintu ekyatabula Nalubowa ne bapuliida be ekyabaleetera okwekandaga ne bagamba nti bino byonna byali bimenya mateeka. Enteekateeka y'okubala obululu era ng'egenda mu maaso ezimu ku bokisi zaasangiddwa nga zirimu obululu bwa muntu omu so ng'ezimu zaabadde teziriimu kalulu n'akamu ekyayongedde okutabula oludda lwa Nalubowa kyokka ng'omulamuzi yalagidde obululu mu bokisi zino buleme kubalibwa era nga yalaze ensonga lwaki kino yakikoze songa mu bitundu ebirala okuli Kalungu East ne Kalungu West okuddamu okubala obululu waayimirizibwa oluvannyuma lw'okusanga nga bokisi ezimu zaali zaamenyebwa songa era yanukudde abagamba nti amateeka gaabadde tegaganya nteekateeka ya kuddamu kubala bululu kugenda mu maaso. Elections ended, but they're not yet settled. If we can settle the matter at the level of a count, these members of parliament who contested can go back to their businesses or their works and do work. So I ordered a recount on ground that surely one box out of 314 that can be, it can easily break, even when it is not tampered with. And I was very vigilant. You know, like we human beings grow, even the law must grow. I am aware that I am not a court of record, but there is no harm in jurisprudence growing beginning with me. I know I'm not a judge to make a decision binding on court. Mu kulangirira Namere ku buwanguzi mu kiro ekikeesezza olwaleero alaze ngono bwe yakuŋŋaanya awamu obululu 2,552 n'addirirwa mu Nanuupu eyali alangiriddwa ku buwanguzi mu kusooka Rosemary Nalubowa n'obululu 2,376. Mu Democratic Front era omubaka ali mu kifo kino yafunye obululu 636 olwo Sawuya Nannyonga yavuganya ku bwannamunigina n'akobera n'obululu 5,821. Namere yeebazizza kkooti olw'okuwuliriza okusaba kwe n'ekkiriza okuddamu okubala obululu kuno nga kwagase ne bannamasaka olw'okumuwa obululu ng'era alaze n'ebyo byagenda okusimbako essira mu buweereza bwe. Bali ku turning point. Baategeerera ddala nti bali mu kibuga ate ebibuga birina ebizibu bingi era ne balonda nga bo balonda buweereza balonda omuntu anaasimba ekkuuli ku nsonga zaabwe era nze kye ngenda okukola kye mbasuubiza kye nkoze ebbanga lyonna okuwusa enkya ntandikirawo ku nsonga y'amasomero ga gavumenti. Ono oluvannyuma ayisizza ebivulu mu kibuga Masaka ng'alina abawagizi be ne bannakibiina kya NRM abasanyukidde ekyokweddiza ekibuga kino.
Nameera ayambalidde abamu ku bakulembeze mu kibiina ky'NRM ne mu bitongole ebikuuma ddembe baalumiriza nti okwekobaana n'ab'oludda oluvuganya okubulankanya obululu bwe. Bannamasaka nabo bakoonye ku bibaagala atandikireko ng'amaze okulayira. Omwanyi ebigimusa